Bwetogera kati ng'omukulu mwami Tebuhabulwa Yoseri alagidde Honorable Muwanga Kivumbi akwatibwe olw'okuba nti yona agezezzaako okgenda maaso ng'awakanya enteekateeka ya mwami Tebuhabulwa awamu n'akabinja ke ak'okuwamba emmwanyi ya Buganda era munnange bajezze. Honorable Muwanga Kivumbi ebintu bino abadde abiremeddeko era nga twongera obajjukiza n'obategeeza bwe bituuse olunaku olwaleero nga Muwanga Kivumbi akwatiddwa abasajja aba SFC kakano nno akatambi akamuviiriddeko era n'okutuuka mwami Tebuhabulwa okumutegeeza nti alina okukwatibwa. Kibivudde ku bigambo bino byayogedde mu katambi kano. Tetumanyi twongera okutegeeza abakulu abo nti Uganda eno si yaabwe, Uganda si yaabwe. Any member of the caucus that does not attend our meeting, you have no moral authority to have a press conference elsewhere. Here we debate issues, agree on a position. Members of parliament are equal. We have a leader of opposition, we have everything. So tell all those members of the caucus, please tell them to come and attend the caucus. I've told you. Muluganda weyachi kati mubuzibu bwe muyina because of your sensationalism mwagala kutujja ku Mulamwa. Please, I know what is going on. I even know the campaign underway to divide this front. Please don't take us for a batch of fools. Now you want to take that line sensation. I know who sponsors it. Okay? This is about our coffee and life. Please, don't bring in those minor issues. Excuse us. Of all questions, that's what you can ask. Please, don't divide the people of Uganda. No. Don't be used to divide the people of Uganda by sensationalizing our case, by dividing our front. Please resist from that. No. Because you know what? Let me tell you, I've stopped members of parliament. I've just had the caucus. I never wanted to say any member of the caucus. If two of you meet and are not speaking the same language on any radio station and on any media house, please, one of you must walk away. This thing that wherever you are united, you can be divided. We will not permit it. That's the kind of leadership I can provide this caucus. I'm not a usual chairman. So take it in good faith. Era ndowooza gavumenti esobola okukituukako ng'ekozesa abalimisa. Kubanga akawaayiro namba 10 kagamba nti wajja kuteekebwawo abalimisa. Omulimu gw'abalimisa gujja kuwa magezi. Teekamu ensalosalo, sima ebinnya, emmwanyi ziwete. Eddagala ng'ofuuyira obuwuka kozesa lino, tokozesa liri. Abalimisa mubategedde. Kakati abalimisa abo bekyetaaga kubongerako mirimu, bafune ebifa ku balimi mu kifo ky'okwewandiisa. Omulimisa ajja ewange n'aŋŋamba emmwanyi zo nzirabye olimye bulungi naye wano teekawo ensalosalo, yo oyina emmwanyi mmeka? Nti nnyina emmwanyi ebikolo 10, ettaka lyenkana ki? Yo olima kikolono oba elite? Ng'omulimisa awandiika ebibala ebyo gavumenti esobola okubifuna. Nga tekalubiriza Vincent Nuwagaba. Ndowooza nti muntegeera. Abalimisa mwe bali mu tteeka be baba bakola emirimu gino, basanga abalimi gye basangibwa, bababuulire ekika ky'emmwanyi, obungi bwazo n'ebirala. Mu ngeri eyo gavumenti
gavumenti ebibalo byetaaga ejja kubifuna ku bulimi bw'emmwanyi nga abantu tebakaluubiriziddwa. Mu ngeri y'emu abalimisa basaana okulambula abalimi babayambe okuteekateeka ennimiro zaabwe, so si kugamba nti bajja kusooka kwekenneenya buli nnimiro. Ate mu tteeka lyerimu akawaayiro 54 da kagamba nti omulimi yenna anaalagajjalira ennimiro ajja kusibwa emyaka 2. Alagajjalidde omusiri gw'emmwanyi wa kusibwa emyaka 2. Wano we wali ekibuuzo. Emmwanyi muli mu kugituyingiza nga bapatana bammwe oba baddu bammwe? Bwe tuba nga tuli mu giyingira nga bapatana bammwe, then emyaka 2 mu nkomyo singa mbeera ndagajjalidde omusiri gw'emmwanyi gibeera gyaki? Kuba nandirowoozezza nti singa mbeera ndagajjalidde omusiri gw'emmwanyi nga gwe yateekawo etteeka nti omulimi w'emmwanyi alina okufuna layisinsi, obeera olina kuggyawo bujja layisinsi yange nga bw'okola ku basuubuzi, nga bw'okola ku TV. Siwulirangako nti TV eno ewemudde nannyini waayo ne bamuyita ne bamusiba. Siwulirangako nti TV eno ekoze bweti nannyini waayo ne bamuyita ne bamusiba. Era singa TV yonna esobya amateeka ne violentinga amateeka ga UCC bagijjako bujja layisinsi. Bwe kibanga ebiweerezebwa ku mpewo bisobye n'ojjawo bujja layisinsi, mbuulira ye lwaki omulimi w'emmwanyi singa alagajjalira omusiri gw'emmwanyi olina okumuteeka mu nkomyo emyaka 2, lwaki oba tomugjaako bujja layisinsi? Basajja mmwe muyina ekintu ekirala kye mukwese mu mmwanyi. Abaganda mbalabula bano abasajja tebali mu kwetaaga mmwanyi, wabula babalaze emmwanyi naye nga kye beetaaga emabega w'emmwanyi kye kiri kye nayogerako ekya ika. Kubanga ebamala okukuteeka mu nkomyo emyaka 2 ogenda okuddanga n'omusiri gw'emmwanyi baagukutwalako dda. Jjukira bakusibye emyaka 2 si kusaawawo musiri gwa mmwanyi, kubanga emmwanyi bakyagyetaaga era baagala esigale ng'etinta. Onoogenda okuva mu nkomyo emyaka 2 gye baakusiba olw'okulagajjalira emmwanyi ng'ekibanja ky'okutudde omusiri gw'emmwanyi kikyali mu mikono gyo. Ddala kituufu bwe tubeera nga tuli bapatana nga tetuli baddu, ki ekikwetaagisa okunkwata ontwala empanga olw'okulagajjalira ekintu ekyalimiddwa ku nnimiro yange oba ku ttaka lyange? Ye abaffe n'amanya ddi nti ndigivayolatinze nga naawe kennyini okyasobola okujja nga nze ndaba omusiri gwange gugudde bulungi akaleka gukyatinta bulungi n'oŋŋamba nti nedda oguvayolatinze. Kubanga waliwo abasirikale ba traffic ababeera ku nguudo nga ne bwalaba emmotoka empya ng'erina emipiira na buli kimu nga kwekiri ekisookerwako oba ekitambuza emmotoka obulungi, waakiri asobola okufuna kyakwesosaako erwa kuggyemu ssente z'ekyemisana. Waakiri asooka okuga nti namba puleeta eno lwaki taliiko buno obunanka buli fulekita obwako ekiro. Waakiri asobola okugamba nti lwaki wayipa y'emabega eddugala nnyo. Waakiri asobola okugamba omutrafiki tasobola kulemwa kuggyamu ssente ne bw'oba na mmotoka mpya etya. Era si bw'onaayimiriranga ku mutrafiki sigambye nti muvayolatinga amateeka ga traffic, naye buli lw'oyimirira ku mutrafiki making sure nti oyinamu akasente ak'okumuwa, kubanga emmotoka yo tesobola kutuukirira mu maaso g'owa traffic ayina ky'ayagala. Onkakasa otya nti omusiri gw'emmwanyi gunaatuukirira ng'ate ndabye nti muyina kye mwagalira emabega? Nze ndi business partner, kubanga bw'ompa layisinsi erime emmwanyi tekinfuula mudduwo, wabula kinfuula business partner. Oŋŋamba otya nti bwenvayolatinga ekibanja kyange, bwenvayolatinga ekintu ekirimiddwa ku nnimiro yange, oba bwendagajjalira ekintu ekirimiddwa ku nnimiro yange n'okunzijjako layisinsi tekimala, wabula ogenda kunkwata oteeke mu nkomyo emyaka 2. Mwenna abalimi b'emmwanyi mweteeketeeke. Bagenda kusooka kubasiba, oligenda okuva mu kkomera ng'ekibanja tokyakirinako bwannannyini, kubanga bwe bagamba nti emmwanyi okugiragajjalira kikusibya emyaka 2, kitegeeza n'okugitema tokkirizibwa. Nga bw'ogamba nti kati wano nninawo vanira takyatunda kanteekewo emmwanyi, wano nninawo kino tekikyatunda
kanteekewo kino ono akulaze nti ekyo kye wasimba ku ttaka kyetaaga nnyo kisobola n'okukusibya. Kakati bw'oligenda mu kkomera bagenda kuteekawo abantu abalina okukirabirira. Bw'onaavaayo mu kkomera oliba okyayina amaanyi ag'eddiza ekibanja kyo, kubanga kyalibadde kya buvunaanyizibwa. Bw'ontwala mu kkomera nzijjaako layisinsi waakiri emmwanyi zonna zookye, waakiri emmwanyi zonna zisaanyeewo, eitha nziremu nsabe bupya layisinsi oba nkolera ebintu ebirala ku ttaka lyange. Naye ate tokkirizibwa na kugisaanyaawo, kubanga wano mu kugiragajjalya ne bakutwala mu kkomera ogenda kuddayo ekyaliwo ekyati nti ogenda kutandikira wa? Ogenda kutandikira wa? Mbasaba mwe abasuubuzi, abagagga, abalimi, bwe tuba tulwanyisa dikiteeta bannange tetwogera lwakubanga ffe ojja kwesanga nga ffe Uganda ne bwesaanawo tebitukwatako, kubanga temuliimu kya bugagga kyaffe. Ne tubeera tulwanirira mmwe kubanga tukimanyi mmwe mutambuza ekonome, nti ssente bwe zibabulako automatically naffe zigenda kutubulako. Waliwo omulokole omu yakola statement n'agamba nti lwaki embizzi n'omwenge bidiba nnyo mu kisiibo, n'atamanya ekintu kimu nti birina okudiba kubanga ssente zitambulira mu bantu ffenna. Mama Nnaaka alya akatogo, Mama Nnaaka afumba akatogo, atera okukaguza omusiraamu akawungeezi n'agenda n'anywa ku twenge. Naye ate omusiraamu ono gw'alina okuguza akatogo talidde kya misana, automatically tagenda kunywa mwenge. Omanye ebyenfuna biringa liiso na nnyindo. Eriiso bwe likaaba n'ennyindo efeesa. Singa omusiraamu abeera mu kisiibo omwenge gugenda kudiba tekimufuula nti yagunywa. Naye lwa nsonga nti ssente zibeera zeesibye kubanga gy'abadde ali ekyemisana, gy'abadde atambulira emisana, wonna yattawo. Kati mbuulira ono bbeere ddene atunda akatogo anaagenda atya wabbula akalunkusa anywemu kenge mu budde obwakawungeezi ng'abadde alina bakasitoma abasiraamu 10 n'abakristu 5. Balancing ebeera tevaayo era bbeere ddene tajja kgenda wabbula akalunkusa akawungeezi okunywa omwenge. Kakati wakati mu kulwanirira ensonga y'emmwanyi oba osanga ffe teyali tukutteko nnyo, naye bwe mwavuwala naffe tubeera twavuwazibwa, kubanga kano akasente akatono ke mukyalinamu abagagga ab'e Buganda oba ab'e Uganda munnange mukatusammulizaako, kubanga bano bwe baba nazo nga be bazirina mu 5 ziba zigenda kubula. Kitegeeza ki nno kino kye ŋŋamba abasuubuzi, abalimi na buli omu Munnayuganda, buli omu bimukwatako. Tewali ali safe mu kidyeyo oba mu lyato eriri mu kubbira. Nabagamba nti singa ennyonyi egwa tosobola kwawulako vu eri eyabadde atudde mu first class, eyabadde atudde mu business class, n'eyabadde atudde mu economy. Ensonga z'eggwanga abasuubuzi zirina okutukwatako kye kimu. Ensonga z'eggwanga abalimi zirina okutukwatako kye kimu. Ensonga z'eggwanga abakozi nga mwe muli n'abayimbi zirina okutukwatako kye kimu. Ente erina endwadde bagiyita kalusu, ng'era singa oli ennyama y'ente eyabadde erwadde kalusu okyasobola okulwala omusujja oba gwe muyita bulusera ogw'ennyama. Nze ayogera naawe awuliriza, nkakasa wali ogenzeko mu ddwaliro oba wali otutteko omuntu wo mu ddwaliro ne bamugamba nti alwadde musujja gwa nte. Kakati ennyama eno eriibwa abantu ng'era esobola n'okutta abantu. Siwulira nti gavumenti esibye omulunzi w'ente oba omulunzi w'embuzi oba ow'endiga oba ow'ennyama yonna oba ow'ensolo zonna ezivaamu ennyama okumala emyaka 2 lwakulagajjalira nsolo ze. Bw'eba tesobola kusiba mulunzi alagajjalidde ensolo ze ng'ate ensolo ze zisobola n'okutta abantu, ow'emmwanyi osiba waaki? Ow'emmwanyi obeera osiba waaki? Era mu bigambo by'amayiga mpuliddemu olina ettaka lyenkana ki? Awo weewali ekinyusi
olina ettaka lyenkana ki awo weewali ekinyusi nkiddamu emmwanyi beekweseemu neekweke emmwanyi beerimbiseemu nnimbike naye nga kye basinga okwetaaga weewo weerimirwa olina omusiri gw'emmwanyi gwa acres 2 naye nga we zitudde waliwo acres 5 ekibanja kwe zitudde kiriko acres 5 bwe bakukwata ne bakutwala eruzira n'okulungulayo emyaka 2 baba tebatutte wano wokka ewatudde emmwanyi ogenda kusanga ekibanja kyonna bakisizeeko emmwanyi bakugambe nti twatekinga over gwe tolaba we zitinta kakati gwe fuuka shareholder mu kampani eno ey'okulima emmwanyi ku kibanja kyo gye watandikawo naye ng'osobola okufuuka shareholder ye nkakasizeewa nti mu kkomera onaavaayo okyalina obulamu ku nsi ajjakana nadduli yali yakavaayo n'afa ngayiga yali yakavaayo n'afa kubanga ensonga eno bw'eba etuuse mu paalamenti kitegeeza nti eyingiddemu ebyobufuzi yiga yavayolatinga amateeka ga covid n'afa nga yakava mu kkomera bo bano abagagga baffe bannannyini ttaka be mugenda okuyingiza mu makomera oluvannyuma lw'okuvayolatinga emmwanyi oluvannyuma lw'okulagajjalira emmwanyi tuli shuwa nti banaakomawo balamu kati gwe munnayuganda oli mweteefuteefu okuyingira bizinensi esobola okusibya musuubuzi ki oyo yaleeta emmaali etatuukanye na mutindo naye nga si yakiyeekera naye ng'alina kusibwa batera kuggyibwako layisinsi so si kubasiba naye nze ow'ekibanja ekyange ow'ettaka eryange ku kyentaddeko olw'okuba ggwe kye weetaaga oŋŋamba nti singa nnaakiragajjalira ŋŋenda kusibwa emyaka 2 lwaki temwerimira emmwanyi yammwe basajja mmwe neewammwe waliyo ettaka mulime emmwanyi yammwe mugitwale katale k'ensi yonna eyaffe tusobola okugitundira wano emmwanyi erimiddwa okuva mu myaka gy'eddi emmwanyi eweeredde bannayuganda okuva mu myaka gy'eddi lwaki ey'omulembe guno gye tugenda ovayolatinga waliwo omulimi w'emmwanyi atamanyi mateeka galima mmwanyi emmwanyi zituweeredde emmwanyi zaatuguliranga empuuta emmwanyi zaatwambazanga okuva olwo tetuyiganga kulima mmwanyi oba emmwanyi ezasooka okugenda e Bulaaya nga tetunnayiga kulima mmwanyi abazungu baalipootinze nti zaali nfu zaabattira abaana baabwe oba zaabasaanyawo mutuweeyo alipoota emu yokka eraga omuzungu eyafa ku lw'emmwanyi ezivudde e Uganda bwe kiba nga tewali musuubuzi yali afudde ku lw'emmwanyi ezivudde e Uganda lwaki ontaddeko nnyo ekifuba okufuna layisinsi mbu n'okunsomesa we balima emmwanyi gwe bagenda okukuweereza okukusomesa bwe balima emmwanyi ate ojja kwesanga nga ye mulunzi wa nte oyo gwe bagenda okukusindikira akuyigirize bwe balima emmwanyi ojja kwesanga ate nga ye mulunzi wa nte kyovula amayiga ayogerera mu bya busa kyoga tetumanyi busa gwalina otusomesa nti obusamaniwa ayogerera mu bya busa talina pointi gy'aleese efuuka ya njawulo ku nsonga y'emmwanyi ku kintu kye bali mu kusomesa buli kyayogera ziwa amabanga ziteekemu obusa zikole bwoti zikoolere zittize tubimanyi era kwe tubadde tutambulira ndabye abagagga bangi nnyo nga baagaggawalira ku mmwanyi era emmwanyi gye baagaggawalirako nkakasa yali esitusa okuva ku ttaka lya Uganda n'egenda n'etundibwa e Bulaaya sifunanga yalipoota yonna nti omuzungu afudde emmwanyi ezaava ku ttaka lya Uganda ogenda kunsomesa ki ku kulima emmwanyi era ye omuzungu gw'oŋŋamba nti anteereddewo amateeka kwe nnina okulimira emmwanyi ate nga ye agijja waffe yayigirawa ye okulima emmwanyi atuuke okuginsinga n'okumanya ebifuula emmwanyi ey'omuwendo ate nze gye mmuweereza nga ye agirindira mu kiyungu oba mu kikopo ateeke mu kacaayi anywereko kaawa omusajja wuuyo atambuza pulojekiti y'emmwanyi terimba naye tababuulira kiri mabega w'emmwanyi terimba musimanya bajja kusomesa obusa kyogamba waliwo omuntu gwe balina okusomesa obusa ate gwe aba tusomesa obusa obwongo bwo bwe bubeera obusa olina otusomesa amabanga
Mayiga kambuuze ku mulembe guno kwe mugambira nti musomesezza abalimi, ku mulembe guno kwe mugambira nti muleese eddagala erifuuyira, ku mulembe guno kwe mutuleetera n'abalimisa n'emirembe gy'edda buli omu we yakoleranga ebibye ng'akozesa amagezi g'amazaali, guliwo omulembe kwe tusinga okubeera n'emmere. Guliwo omulembe omuganda kwatasiibira njala. Enno Nazzi kuno twabanga n'ebyagi nga bwe tubaza bwe tulya tusooka kujjako ate yakyagi okwetegekera akaseera k'ekyeya ng'omusana gujja oba tukiyite enjala okugwa. Kakati gwe toyina kutusomesa kikyakukola ekyokukola tukimanyi. Singa obadde otulumirirwa nnyo ng'era otwagaliza nnyo, essaawa eno waali badde ku ludda lwaffe ng'olwanirira abantu okusigaza obwennannyini ku kulima emmwanyi. Ekyalayisiisa eyo gye mwogerako kale yaali baddewo. Kale ekyalayisiisa kye mwogerako yaali baddewo, naye nga singa ndaga jjala kuba nnyinza okulwala oba nnyinza okufa. Olusala ebyali ku nkola olulekera munyeera kwandaala, ate ng'ezivaamu omukulu nazo zitera okwangaala. Kyakiyayiga okuva lwe yafa ekyalinga bwe yali. Kabula ddajjita singaza okuva abasudde lwe yafa yasigalawo. Kitegeeza nti nnyinimu ono akyasobola okulwala ate nga n'endwadde gy'alwadde mmwe mugimuleetedde. Bw'onaasanga omusiri nga gugudde akaleka ng'omutwala mu kkomera nti wuuno alagajjalidde emmwanyi, oba empingo ogenda gimusanza mu ddwaliro nti wuuno alagajjalidde emmwanyi, oba ogenda kukwata baana be abaali badde abasikaabe okusikira ekibanja nti mwalagajjalire emmwanyi za kitammwe. Ekituufu kiri nti mwogera mmwanyi, naye ekintu ekiri emabega w'emmwanyi wallahi ya Mungu kisukkako ku mmwanyi, kubanga ente eriko obulamu bw'abantu era ne lufula zennyini mwatuuka okuziteekako amateeka. Wakati mu lufula okuziteekako amateeka ne muteekawo ne kaafiyu ku nte, ku bisolo, nti bannange ziyinza okutta abantu, bannange ziyinza okutta abantu, naye ate zituuka. Era singa ogenda awo e Mulago, keesi z'omusujja oguvudde ku nnyama y'ente ezo sibala. Mbuulire ono ye alagajjalidde ente muteeseteese kumukolera ki? Oba ennyanja etabangusa oli mu kusuulayo byange ebibyo tosuulayo. Ennyanja bw'etabanguka suula nga nange bwe nsuula. Oyagala kuŋŋanja emmwanyi ey'obulabe ennyo yevaako endwadde nnyingi ennyo okusinga ente? Mwagala kubba bibanja by'Abaganda. Munoonya Baganda mukyali mu bapepeta abalinamu ettaka, ate n'obasanga nabo nga bajjenga wadde mbu Katikkiro atukubirizza twewandiise mu kitongole kino tufune layisinsi tulime emmwanyi. Mugenda tutuuka n'okutuwa layisinsi y'okuzaala. Atalina layisinsi tokkirizibwa kuzaala, kyalina okuzaala njogedde kinene. Mugenda nakututuuka okututeeka ku mbeera ey'okufuna layisinsi eyeegadanga. Nga atalina layisinsi teweegadanga ng'e atalina layisinsi enywa mwenge togunywa. Bano bagenda kutuuka okutuleetera layisinsi eyeegadanga bakeere bakole ebikwekweto loogi ku loogi, wooteeri ku wooteeri, bakonkone abaagala nababiri babasanga babagambe muleete layisinsi n'ebiboogerako nti mukkirizibwa okwegadanga. Okulima tekyabanga kyakusomesebwa, era bwe kyajjangamu okusomesebwa ku lwa bulungi bw'abalimi gavumenti kukendeeza ku njala eri mu bantu. Kakati bano okusomesa kwe baleese n'obuwaze bwe baleese bwa byanfuna bwa kubba ttaka eri abantu ba Buganda. Ekibuuzo ekya Katikkiro gw'ogwawa? Okwererejja weererejja mu bino ebigenda mu maaso, kale gw'ogwawa? Ejjo omusajja wattu bwe yazza okwogerako eri ab'amawulire ku nsonga eri sensitive etuddeko obugagga obw'Abaganda abangi ennyo, yazze kutunyumiza mipiira egy'okusasulira nga ye alaba nti omupiira ogwo gugenda okuba ennamboolo ogulina okutuuza abantu ekinene ennyo emitwalo 2 gwa mugaso nnyo okusinga abalimi b'emmwanyi ate abalina okuguwagira bye yazze okwogerako. Tulina omulwadde wa kansa mu nnyumba anyumya entunuka. Tulina omulwadde wa kansa mu nnyumba anyumya ensalika. Gw'ogwawa? Kuba ne mu bigambo by'ompuliddemu akaayiika. Gwe mayiga gwe ng'omuntu ogwawa?
ekyo kye kibuuzo kye nkulekedde gwe ng'omuntu ogwawa owagira ekya layisinsi ng'era bw'oli mu kukitembeeta owagira ekyokutusiba emyaka 2 nga tulagajjalidde ennimiro y'emmwanyi era okyenfasayizinze ng'olinga akikkiririzaamu njagala oyatule n'akamwako ogambe nti nze ku bino ebigenda mu maaso Anita Among yakoze bulungi okuvuma abaganda olw'emmwanyi emmwanyi gavumenti erina okugituddiza lwa mpaka naye you beat around the bush banonge